Baddereeva abakolera ku paaka y'oku luguudo lw'Ensambya okuliraana essaawa ya Queen wano mu Kampala nga bayambibwako poliisi. Kola ekikwekweto kino kiddiridde omuvuzi wa bodaboda eyabadde avuga one way olunaku lw'eggulo okutomera munnaabwe n'afiirawo. Kwe kokolamu omulimu guligola. Tubakwasisa amateeka afazaali. Bamanye nti one way si kibateeka okuba. Tuyambe n'abasaabaze baffe ababadde bayinza okukigwamu kubanga omukazi gye badde afiddewo era jjukira yabadde aweesa. Mu kikwekweto kino bodaboda ezisoba mu 5 ze ziyoleddwa nga bano bonna obwedda bavugira we batalina kuvugira. Baddereeva banyonnyodde bwe bati ku kufa kwa munnaabwe. Obuvuzi bwonna buvudde ku kintu kimu. Bano abavuga longowo okuba nti bavugira ku mukono gwabwe sayidi emwe kyaleese wano okubanga driver munnaffe abadde avuga amasiini yamaze. Wabula abamu ku bo obwedda bagezaako okuwalira nga babakwata ekiwaliriza Baddereeva okubayisaamu empi olw'obusungu bwa munnaabwe bwe babadde nabo. Baddereeva abalala bategeezezza nti bagezezzaako okuyigiriza abavuzi ba bodaboda empisa nga n'ensimbi ze babagjeeko oluvannyuma lw'okukwata bodaboda zaabwe zigenda kuyambako mu kuziika munnaabwe. Empisa zennyini ze tubayigiriza kutavugira ku mukono gwe batalina kuvugirako. Kati buli omu tulina omukyajinga n'omuyigiriza empisa. Bakwate bodaboda ezikuyigira mu wano we basobole okufunako we baziteeka ziveemu sente zigenda okuziika omuntu. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.